Tony Wajirabi. Yeah. Mickey Wine. Bob Wine. King Saha. Eri ekyakusaidiyo. Nga gwe munnamawulire. Nga munnamawulire. Kubeera mwakubanga ennyimba ku radio nga muzisengejja ne mga luno lwabuzeemu. Gwe kusaidiyo olaba 100 oba tekyaweze. Oluyimba lwonna olubirimu ye struggle oba byebirowoozo bya National Unity Platform. Bwebanga byebirowoozo nga ye struggle terulina buzibu. Reason being terivudde ku mulamwa. Singa President Kyagulanyi, Mickey Wine, Nubian Lee, King Saha lwabadde kale singa King Saha, Nubian Lee ne Bobi Wine babadde mu luyimba lwogamba Sunde Buto abana bakola zigidi oluyimba lwa Eno Mike remix mu regime eno nanikute kutawanya nga Mukama Katonda ng'oluyimba lwa musajjawo Wagagamela. Amuleke. Nguwe example. Ngenyi baza musajja wa Gagamela. Yavadda mya age bracket yeyo. Ate yisanga age bracket je. Ni myaka 3 emabega. Akisegera. Nkufuna. Yagana okukkiriza nti sawa zino wadasitula ebyuma. Kyakulabirako omusanga nga yambodde. Ali ku stage yambodde saati. Olwo vibes katera akole. Dax vibes akoleki. Oba olwo ono bamitani Liam voice akoleje. So age bracket musically ina we matalinga. President Wanigi nayo mulaba. Mulimu ebintu byali akola mu buvubuka bwe atasobola kudda mukola. Mumwe byali atasobola akola. Kuwange saa zino tata President advisor bawa minister bawa MP kyakulabira keri eggwanga. Kati we musanga ku stage nga yeyambudde. Ali mu kuyimba ali mu kubalaga ngamba Banyamutola abadde kyati waya zigenze. We musanga ku stage nga leso omukazi amukuta nga muyimbi wo tulina okolagana ne bafaani baffe. Waliwo age bracket ekola ebintu age bracket etakola bintu. Kati nze wonsanga Jacob waabwe nga ndi ku live mpemula kwangu kwemula nsobola kuwemula nsobola kuwemula nikafu mu kuwemula nga ndi ku live banenge banange kiri ogana Jacob ono mulimu ebintu byenkola ebimu ebitini nti abantu ogana Jacob kyekamula lutategeera kale kwe kubamu akafaananyi nga President Wanigi ali ku stage ajjo fan amukutta amutadde wano amunyiga ali mumunyiga ng'amazina ga Bafana gatero zina ng'amazina ga Bobi Wine bebe kulu gazina tugereze ku Bafana naye kuba naye kyaliwa kale Bafana kale era wotuna Bafana era age bracket yeyo ostegera nti enyimba zayimba ne age bracket ebyo si byanjawulo kati President Wanigi wakwata omukazi n'amujja n'atandika kumunyiga Banyamutola abadde kati nze wayo ebintu byentunira nga ne bebe kulu ono avadde ki ng'asise omuntu wulira talina kintu kyakola ng'asise omuntu mu stage eyenkana muwala we oba mutabani we alina omukazi eka essaawa zino tumulaba ne President Museveni Fountain of Honor ali kunyiga oba ali bwereere muwala ali mukwata ng'enkyo gya mulusanga ng'ali ne President Museveni kati olimba luba kubanga lulimu King Saha Mickey Wine Nubian Lee ne President Kyagulanyi nga boogera ku bubiina bw'abakazi nga boogera ku mabeere g'abakazi nga boogera ku ntumbwe z'abakazi emyaka 2 emabega bibandu badde lufuluma kati ngamba President Kyagulanyi ate abadde ki Remix 0 point because that is gwe mulama gwe tuliko 0 point abasajja ba Madonna abakyala ba Madonna bakyayimba Madonna akyayimba n'ennyimba zo kiteki kyakuba kutuuka nga lwe zaakuba nti yava mu age bracket
eyokuwemula eyokulaga emibiri nadda mu age bracket eyimba kati mulimu age bracket olina okukeera kumakya okutuuka ng'omuyimbi ogamba nti kati nakuyimba erinnya ndikoze legasi yange ngikoze kati kanyimbe nente enyimba 2 oba 3 nenzikola vidiyo ennungi nenkola tuwa yange that is gwe mugabo gwange mu music industry gwotuuka ekira noyingira mu ddaala eryaba icon oba kyakulabirako eri music industry oba kyakwebuuzaako eri music industry muli bamu ebintu bitalina kukola tolina kulwanira stage tolina kuyimbayimba olina okuzimba legacy eyo ngeri protected nga bwe tuwulira ey'omukulu wa Frigo Band Moses Matovu nga bwe tuwulira legacy ya Silver Kyagulanyi eya Juliana Kanyomozi gwe njagala mpeyo ekifaananyi kya Juliana Kanyomozi ekiraga empale ye tikirina katompe ekifaananyi kya Rema Namakula ekiraga empale ye ey'omunda ntulaga Paapu Just Kabina ne bagambwa ayambala akabina bantu bangi bavuddeyo abamu nyinza obutagaba bangi abamu bavuddeyo nga bagamba Padman engoma mbu yabuzeemu kisinziira si ye Padman oli owaffe kisinziira omuntu kugamba engoma yabuzeemu yamalako decade namba nga yafuga industry ya Uganda omuntu kugamba engoma yabuzeemu industry ya Uganda kati weeri eyimiridde ku musingi gwe engoma esinziira ku message feel y'omuyimbi aze mu studio nfuna ge makungula g'engoma akapera kasooka omuwa ku experience ey'abasajja abasatu abadde mu studio sisobola kusuubira nti basobola okukkiriza engoma y'ekisiru efulume badde abasajja 4 abadde mu studio Nubian yasooka Bobi Wine okufuna oluyimba lwa vidiyo mu byafaayo bya Uganda Nubian ndoyo gwolaba yasooka Bobi Wine okufulumya oluyimba oluliko vidiyo Nubian Lee yasooka Bobi Wine okubwa ku TV Nubian Lee baali babeeranga mu Nubian squad ambali wabweru kati yasigalawo experience Nubian gyayina tasisuubira nti vidiyo oluyimba lusobola okufuluma nga Bobi Wine yaliko DJ y'omu ku basajja abaasooka kukuba zi instrumentals mu Uganda ng'atambulira ku instrumentals aba Jamaica okitegeera sisuubira nti asobola okukkiriza oluyimba lufulume ku experience ye ng'engoma ebulamu King Saha Padman King Saha mwana muto ku bo so n'okumujajinga mbamujajinga kitono nti kyamuleesemu kuteekamu fiiru ya regime eno eriko emyaka gye naye bali experience y'abasajja abasatu kyova ngira akinza okuva kwasooka paka kuki kwasembayo Bobi Wine ayinza okuba nga yakuba okisinga Nubian Lee but experience wise n'okufuna ebintu n'okusoomozebwa Nubian Lee yayita mu kusoomozebwa kungi nnyo okusinga Bobi Wine ebyaddala musically lwakubanga oli yali blessed yafuna oluyimba n'ayitawo nga dijje n'aconnectinga swi n'ategeera obunafu bwe n'abukozesa ekyalema ono ze obigatagatamu ondo bifunzaamu oluyimba lwa Bobi Wine King Saha Padman ne Nubian Lee luli ekyo kati essaawa zino kye bali mu kutunda gwawuddeko simanyi oluyimba lwa King Saha lwe bayita TikTok live vibe naye oba ogenda kukuuma legacy owuli abasiima ogenze 10 years emabega n'owulira limba kyolulala luyinza okukuwamu example eŋŋomba zange n'owulira kyova mbuuza nnyo omusajja olimba kyolwalina oluyinza omweyimirira ngenda kuddayo mu kitoo wange beri love you every day ayinza omweyimirira kukyangataneka kuyimba
Mubufu bwe bumu. Kote kubwa. Mubufu bwe bumu. Tugende wa King Saha. Yeah man. Yabadde kalenda ku lunaku lwa Easter. Ng'ali mu kuyimba. N'atuuka kulimba lwa Kamwanyi, DPC n'ayingirawo ng'ayagala zikiza byuma. Omanyi endongo ne politics bina ebintu bigifaanagana. Endongo ne politics mubamu stunts. Mu politics omuntu asobola okukeera ku makina akola stunt, ne mu ndongo omuntu asobola okukeera makina akola stunt. Naye tetulina okukkiriza kiri kintu kyokka kyokka akamanya abantu ko baakaagala era buli wakayimba afuna ebizibu. But sisuubira nkyo mu Kampala kayinza okweta nnyo ettabbo ennyo mu kulaba okwange. Era siraba nsonga lwaki DPC asobola okuyingira, because bwe baba bagenda kuwa olukusa olw'okukola show bakubuuza baani b'olina ku ki? Ku list. Obawa posta? Bawa posta abapoliisi okuwa olukusa. Baddembe okugamba ono tetumwagalako, ono tumwagalako, baddembe by the way. Okugamba nti tumwagalako. Naye posta baafuna olukusa. Posta n'etimbibwa. Gwe ate DPC n'ojja. N'ogamba ate otadde makaawo. Because promoter ina obogera kukola show mu Kampala. Owandika ebbaluwa n'oteekako ki? Posta. Ne bakubuuza osuubira abantu bameka. Kati posta eyo gye bakuwadde ekigikuweesa bwe talabako Bobi Wine. Era okuwako Bobi Wine bagamba anti tujja kukuwa. Ono mujeeko. Naye King Saha yali ku posta. Okuva eri gye bagabira license ekukkiriza okukola. Ne batamu questioning anti ono mujeeko. Gwe ate n'ojja ku DPC wano n'oteekawo embeera. Mba nteekawo question mark zange kiki kinaga nti mu politics mulimu stunts ne mu kuyiba mulimu stunts. Because show gye bataagala, omuyimbi gwe bataagala bamugambirawo nga DPC tanaakola ki ku deployinga naga nti posta yo tugirabye. Naye omuntu ono state yagamba taddamu kuyimba. Asa tebamuganda nga anti kugamba nkuwa example. Bagamba state yagamba taddamu kuyimba, so okunya ng'omugjeeko n'otuleetera list empya otujja okukola ki. Era bakuwa olukusa bagamba kwabaddeko omuntu n'addamu n'akola ki n'ateekako, era wajja n'omuntu oyo n'ayimba ebyuma mu bijjeeko. Naye tekyaliwo okuva eri mu ntandikwa. Lwaki kyaliwo mukadde ako? Era Saha yabagambye nja kufuukira akayinja mu ngatto. Alimba muganda wange oli DPC oli kabaka si kabaka mu Iraq. Umanyi MP akwata mu kyamunaana in case oba Uganda eguddemu ebizibu. MP akwata kyamunaana kati in case Uganda eguddemu ebizibu King Saha akwata kyakumeka yefaako yekka. In case nga Uganda eguddemu ebizibu mu magye omanyi DPC akwata ali mu kifo kyakumeka. Ebyamagye sibimanyiyo. Kakati okunyumya mbunyumya nti osobola kudda ekintu kyabwe kiriwo nti tebasobola kudda ku TV kwogera ebigambo bingi nnyo kwa amateeka tegabakkiriza. Era teriyo kintu kyosobola kwogera ku musirikale nakitwa kuba serious okujjako ng'agudde mu nswiba nga ye either ne bamutegeera nti no alina olukula kwagala okujjako gavumenti oba alina olukola okusimanye olw'okugaba emmundu abantu ne babba okitegeera olwo biyinza omutwala naye bw'okuba omuyimbi otwale DPC tasobola mutwala. Naye mene tomanya kuba King Saha wamaanyi both sides, wamaanyi ku side za politics, wamaanyi ku side kubanga King Saha alina omwana wa Salimu, Salimu yazalamu omwana. Tomanya nakyo kisoboka kubanga mu magye ga Uganda oba mu bukulembeze bwa Uganda ennono esookerako ddala nti omuntu wali yasobola okugamba order neba order. Omuntu wali yasobola okusanga DPC n'amuwa olwi. Osegeera nti mulimu abantu abatali mu bifo ebyo simanyi DPC simanyi baani naye nga balina amaanyi ng'agamba tosula ku poliisi okwo tosulako. Singa ate tebaagala Saha ayimbe
bali muganiddewo nga shote natandika nga shot nafuna lukusa bali muga sahata tumwagala ali muted kuba enyimba ze bazimanyi yes kyali kyaniso tutuukako by the way utateekanga Kenzo oyo nga ebifo ebimu tebamukkiriza ku performinga yakubira biwoobe paka weyetereza naga banna kirabika gye nnwanirira bennwanira tebanjagala kati kangende mbano mbeera eno naagala n'abeera mubali bakyaliibe kati ali mu kulya nsimbi ebya Nina Rose byo biraba oti ebya we yali agenze ewaabwe we bamuzaala ng'ayisa abantu nga ayagala kukola press conference alangirire muganda wange munjija naye poliisi yamugaana genda okole background ya family ya Nina Rose family ya Nina Rose ya NRM awali amakago ga NRM bazadde ba Nina Rose bampaji amaanyi nnyo mu first family abantu temukimanyi mwenna bwegera okole background ya Nina Rose family ye Nina Rose si mwavu polisi yamugaana okukola olukuŋŋaana yamugaana because Wanupu eri tebalina no kansala Wanupu eri ba NRM ositegeera kisoboka ne family ye kenyini yakubira ndi polisi ejje nayo kisoboka family yes kisoboka temwagaliza kisoboka kugaba liba NRM family ya Nina Rose ne mu first family mweri ne mu lujja lwange ninofuna olukusa muganda wange ku polisi mulimu ebyalo nga bakutegera nti no owagira national platform bakutekako ne bbala ne kalanja nga family yoyo bampimpi awo wenkubuliza nga gwakulira security yenu mu maka gange kuba oli yali mu maka gange wema nina abantu b'empisa ab'ekyalo bajje nina byenjagala obbagamba nina sooka funa lukusa ku polisi yes kuba kyekyavaako okugamba muno talina lukusa polisi erinaku edeploying abantu bagenda okubeera obungi bw'abantu bagenda okukola ki ekisookera ddala Nina Rose celebrity muyimbi ekyokubiri ava mu national platform ekibiina ekyasinza okuteeka gavumenti eriko mu buzibu ekyokusatu akikoledde mu lujja lw'abantu abadde mu NRM mu bulamu bwabwe bwonna kati g'omanyi otya nti abantu abo kwe kwali omuntu yakubira essimu oba omanyi otya nti no because mu Uganda bwe kimu kisoboka so gwegenda okole okunoonyereza ku family ya Nina Rose ogitegeere oyinza okuba nga obyogera wano tobitegeera family ez'amaanyi eyo zimanyi esembabule family ya Museveni y'amaanyi esembabule ayinayo muganda we bamwita Sodo the baddest bamwita Sodo the baddest Sodo Kaguta Sodo waliyo ne ono bamwitani so mwogeddeko ne wano bamwitani yali Kuteesa Sam Kuteesa y'omu ku basajja bakyasinza okubeera abagagga yakoma okukwata essente za Uganda currency emyaka 4 emabega ali mu dola gwe nkugamba yakoma okukwata Uganda currency nga onokwata emitwalo 5 egya Uganda emyaka aga bw'aba agenda okutambula nti agenda kutambulamu ekitini nyabeera n'emitwalo egyo egya dola bw'aba atandika okugaba ssente nti ozze omulabako atandika mu mutwalo gwa dola ye tipu ye esookerako ddala okitegera yakoma okukwata ku ssente eza Uganda eky'etaano eky'omutwalo nyinza okugamba nti talabango nakamutwalo we kafaanana kati Kuteesa gwe twogerako alina muwala we MP kati Kuteesa kyekiringa kulumba Salim Saleh eggulu kyova nti eggulu Salim Saleh making sure nti teriyo kavuyo ne muva ne mweyiwayo byonna bisasula because tayagala kuteekayo kavuyo because abamanyi kati neye Sembabule eyo family ya Kuteesa y'amaanyi bagendako mu pick family ku family Soda agamba njaga kubeera MP Kuteesa agamba njaga kubeera muwala nga kubeera ku MP president yakera machira ga muganda wange Sodo nkwegayiridde byonna bikole mu tuli ba Luganda bambi muleke omwana agende gwe president kwega bambi Sodo muleke omwana agende ojje ku kisanja ekirala president
01 Fountain of Honor neyegayirira muganda bambi Soddo nkwegayiridde bireke omwana w'omukulu ajje wewe nina wayagala nina wayagala weewo Soddo ate kubanga weewo Soddo naye yalangirira yali mu lukuŋŋaana n'agamba baŋŋamba pulezidenti yennyini nti omwana muwa ekisanja ekyo kimu nakimuwa saakayana kati ate baŋŋamba nti akomawo awo sijja kukkiriza Soddo ayina effujjo ayina ssente ayina obuyinza ayina buli kimu nkikuddiremu ayina effujjo ayina obuyinza ayina ssente ayina buli kimu muyimbi waffe akoze atya nina naye waali lwakuba yagidde ku kala embi bo gye bataagala bali naye mulimu abantu abajagala bali eyo naye nga tosobola kuvayo mugamba balenze mpagira National Unity Platform kubanga eri babbala kikinga nga oli mweru nojjako sipooti enzirugavu ennene weeraliikirira kakati bali abasajja bakola kakatero kaabwe nga opposition atisiko gundi FDC ewangula naye nga sinupu evudde mu Buganda nina yolekedde ki soke tumukubire tooki nina alina backup ajja kumalako n'ekintu ki ne system gyekyensuubira nga nze mpozzi nga baagadde kibe naye tebasobola kukkiriza National Platform okubeera namubaka eyo ge mazima ojagala Jacob njogera bubisiri wa National Platform okubiki naye amazima gali nti mulimu amu ebitundu nga tebyalonda nakulonda ng'abantu bajja ne basanga ng'obukisi babutiikize dda President bamutiikize dda MP bamutiikize nga bagamba gero ne bakansala yeeyo gitule mulimu ebitundu sesijaga nti yeeyo kati neeyo era egibali eyo njagala mpeeyo LC2 oba LC3 oba kansala wa National Unity Platform eyo mumpe oba ndete poster ya National Unity Platform matwale bagefuga mulimu amatwale ge beefuga ne UPC ina amatwale gayo nga UPC ne FDC ina amatwale gayo nga FDC kawempeyo gamba nti yo opposition si kyakusaaga nti eronda musiraamu nga opposition ebyobufuzi babiteekamu mu matwale nze Jacob okujja wano Makinde Sabagabo yo opposition ate Makinde Sabagabo y'abantu baganda Makinde Sabagabo gwe ebintu ebiri mu politics gwe bugambi mu politics kiri awo kirimu n'eddiini mulimu n'abamu nga wabakatuliki ngekereziya bakasita bakufuuwaka olina okubeera tumalirize n'omukulu Paraso yatabukidde MTN kyakisiru kitya omanyi Paraso jamu ku basajja bakyasinza okubeera abapangulukufu naye omusanga mu tayimu ye muwombeefu kubanga labyo ebizibu bingi nnyo Paraso wange oyo okuvuma MTN brand nene nnyo kuye Paraso muganda wange enensi terina nyiniyo twatoba twakuba olumanyi olwo muganda wange MTN eri global Paraso tali sagala nafuye Paraso mugezegana ku MTN budget ye MTN just omwaka gusobola okulisa Paraso emyaka nga 2 budget ye MTN bweti gyekozesa omwaka sizala Paraso brand y'amaanyi alina ensonga ze lwaki yayogedde ne statement ezo yayogedde but wosanga ensi erimu etteeka tosobola keera ku makya kukola statement evuma company ewa omusolo abasajja abo bagamba basooka ne bagamba fe kola back tuni batuwa sente ntini twagala kumanya waki MTN etuwa sente ne kampuni z'amasimu nagamba mwagala kumanya katubalage sente ziyita mu mikono ki bagenda okulaga emikono gye ziyitamu ogendayo
ngwina kola ngwina kusirika anti yabasabye sente ze za kola tune tebasobola zikumuwa ebibuuzo anyumya mbunyumya oba mu nyimye ziri za sponsorship mu mpe kola tune baddembe n'okubaninga ennyumba za Paterson zona kukola back tune zaabwe tebafiirwa batya kati kantu we kati kukola back tune MTN sawa zino esete wesingo zifuni ozimanyi wezifunira ku data bwenjagala weyinge kampuni za Uganda ne kampuni eziri Tanzania e Kenya omuna Uganda bibwa nnyo mu data okusinga kampuni endala ezitwetolodde mu zindala osobola okuteekako omutwalo gumu ogwa data mu Uganda negumalamu aweezo negugwawo n'ogende Tanzania noteekako omutwalo gumu negukuba ennaku ezo kati bwebubbi buli mu Uganda system ya Uganda the system ya Uganda ababbi abasinga okubba omunnansi bali protected ne state okujja nga Paterson naye alina state ku saidi ye ng'alina abanene abasinga aba MTN ekite kitasoboka nti MTN abantu bagiryamu basobola Paterson ddamu kuyima nati nekiba ebyaddamu basobola kugamba Paterson nnyimba ziddamu okukuba nekiba basobola kugamba nti Paterson ne ku show ye temumwalukusa nekiba kisoboka MTN si Samuna MTN si Kumbucha MTN si Mama Lususu MTN si hani weyani awo gomanyi si werowe MTN si company buno butandika it's $1 billion motherfucker company eraningibwa abantu within botayimanyi manyi gabe gakoma abali abasobola okubeera influenced ne ku international market ya music wo nga bayingira akatere ka Africa konna kikingukira makyo gantongera kuyingira mu lutalo ne Coca-Cola ate Coca-Cola enanjawulo kine MTN bonna byebimu oba mujega nnyo akyasinze yaluyingidde nanti ze nsobi abayimbi zebakola nadda ng'olina ettutumu ezo nsobi zakolebwa ku kamiliyoni nezibonyabonya kamiliyoni kati okwanga essaawa zino omukazi yamujjanjaba yandibadde yejjanjaba ze nsobi ze zeyakola era ezo ensobi zisikiddwa ne generation eno ti generation emanyi nti okutula mu kamera n'ovuma kampuni eyo MTN oba kampuni zonna oba w'amaanyi nnyo tebakulimba oli impeachment gy'otasobola kudda okumalirako because tolina dollars kusuubinga nti bajja kujjamu emitwalo 10 gwe nkuba ekyokulabirako omusajja Conscience ali Jamaica yasuubinga kampuni wano emu emitwalo 10 n'egyo because Conscience is a global artist kyokka ensi gy'alimu tewoza na mamiliyoni 5 ez'abantu Jamaica tewoza miliyoni mitezo naye yayimira Jamaica eyo n'asuubinga kampuni wano mu Uganda nemu emitwalo 10 n'egyo mukola back tune wano njagala mupeeyo muna Uganda yasuubinzeko kampuni ya MTN n'agijjamu ssente ezo waliyo banka zibba bana Uganda nezijjako 10 buli ku akawunti nene otwala omusango ogwo nga banka sente zosanga zitaziriiko tebaguwuliriza ecosystem yafa ka system okufa olina either kubeera mu gavumenti ng'ogera kulwanira ng'oli kusaidia ya gavumenti oba nga toli kusaidia ya gavumenti kikola kyabadde kibi kino it was not called for omuntu wakuuma sponsorship muleke kuba endongo oyo atuuka okujja okukunoonya mugamba nakujja nenkusabako sponsorship emyaka bwegiti nonyima kati njaga miliyoni 4 ng'okubya endongo gokuba okubya endongo yo kubanga kamiliyoni yasooka okufunako diri ya MTN 1 newamuwa contract yali ya miliyoni nga 4 by then ng'alina okutambula ku bintu bya MTN byonna byerina okubeera yagaananga okugendangayo MTN ekisaawa okusponsalinga abayimbi abakyawa ddala naye twatuuka ekiseera MTN gama manyi katukomewo bayimbi
mu company mu Uganda mwe zisinze okuwagira music industry company bbiri erwa MTN ne Airtel ne Pepsi Cola ne Coca-Cola ne Nile Breweries ezo company tano ziyambya ziyiriddewo abayimbi naye abayimbi bali fani tebaza kickback waliwo omuyimbi omu yafuna contract buli mwaka muwa milioni 10 nokunyonga contract bamugamba twetaaga milioni 10 aga fa bajubisa yagaana contract ne bagisazaamu yafiirwe milioni 10 lwa milioni 3 kati abayimbi be Uganda era omuyimbi yali successful ennyo mu contract za companies ere Bobi Wine Kabiriti bamuwanga Kabiriti mugamba kusaa wezi tukwetaaga gundi olange Kabiriti ng'omulaba awe ekitiibwa ki contract omuyimbi omulala asinze okuwa contract ekitiibwa Spice Dana ate Wyke Benda ne Wyke Benda ezo endorsement deals si endorsement deals ne Wyke Benda aziwa ekitiibwa ne Epas aziwa ekitiibwa ne abayimbi basintini nnyo be basayininga ne bawa contract ekitiibwa ne Rwema okitegeera kati omuyimbi asobola okwagaza gendako Tanzania ojja okukakaza nti abasajja Batanzania abayimbi bawa contract ekitiibwa natujja kusanga Diamond Platinum nga yatwala company ezisinga obungi amaanyi Pepsi nga yagina nga yayina simanyi company za data ye nga akola show kubwerere abantu bayingira bwerere nga company zimusasula agerako MTN Coca-Cola oba Pepsi ina promotion nakola concert abantu bajja ne banywa soda tuwe palasa amagezi tuve wano tosobola muwa amagezi towanga omuyimbi alina amagezi pastor bamuwa amagezi kyova akola kimunyumira it was not called for King of East it was not called for nze kyali wange naye tosobola kuyingira mu lutalo na company gyewaita MTN ng'erina ebikonge emabega ebigiyimirizaawo mu Uganda ebinene ebisobola okukubanga omuntu eweddeko muliro ebadde eri mu dakika mmeka aŋŋamba eyo kiripu ebadde mu dakika mmeka nta bamuwa amagezi akola kyawulira bw'atomera ng'atomera palaso kyeyakoze si yasoso kikola bayimbi bannya bakikoze emabega eyo ne bakikola ne bafundikira bubi lwakuba abayimbi b'ennaku ze tebaagala kuyigira mu nsobi z'abannaabo be basangawo Chameleone yakikolako kyekimubonyabonya bannya bakikolako ne ba Eagles bakikolako so just kulaba bulabi wajja kinaggwera nekyo oba omanya kikola teyabadde kirungi kuvuma MTN erina ensobi zaayo neyo owulya statement yazo yayogedde naye no mutuufu mu ngeri emu b'endala kwanta eri company sobola kukuwa sponsorship okola fujjo teriyo era osanga edde emyaka nga company zaali serious emyaka nga 15 emabega buli omuntu yali violent ennyo baali tebamuwa sponsorship bw'osanga company ziri organized mulimu company ezimu ezaagaana okusponsoringa show nga zirimu n'abaana naye kati bakikola nosanga omwana ali ku stage saa 6 ogw'ekiro kuliko baana za MTN ekyo kikosa okusunga MTN ekuwa ssente omwana muto fresh kid ali ku baana ali mukuyimba saa 6 z'ekiro saa 4 z'ekiro ng'MTN yeri emabega sponsoring okuguba musango company ya bia wano wali okumbukya omwana ali wali ayimiridde ogula atadde ayimba kuyimba ku kumbukya okuguba musango ne mu Uganda kati bintu byafuka bya bulijjo tebikola makulu munsi tulinaanye bakiri kitya munsi zitulanye ekigambo sponsorship because amateeka g'abayimbi eri gakola ate contract baziwa ekitiibwa wano bantu batinya bagoberera contract kyova omuyimbi asobola okusayininga muyimbi munne n'amuddukako n'agenda e Canada amateeka ne gamuleka naye tuba nga tulina state erina amateeka agakola akubilla tewanabawo omuyimbi mulala yali akikozeeko wano e Uganda okola ki ekyo n'atabukira company bakikolako emabega naye kati palaso yasoose mu regimu eno bakikolako emabega abayimbi bangi bakikozeeko emabega butawa contract kitiibwa ki just guli muzimu gw'abayimbi ekintu ekyekyuba star
yongerako ka sitaani tekijjukuwa definition. Sitaani yalina amalala ng'amanyi wakabi niyo wakabi bwamukikiriza ng'ali mu kizikiza. Kati abayimbi bonna wakabi bwabwe bubafuudikira bubateeka mu kizikiza ne baggwa nga baavu ne baga nga abakazi balina obbalabirira ne baga nga tebalina omusajja wana yakuba endongo naye nga buli kimu kye akitunze. Ne bwe bakwata obudde baki katugambe mbu Pepsi ekuwadde eddiiru ojja jangu obere wano byakyuka kati byampaakuwe osayininga ddiiru ya Pepsi mulina kickback gyolina okuwaaba bakuwadde eddiiru ati nantirawo naye walina ofunira nate mu mateeka tekiriiyo tuteesa bya Sseruganda wadde bya Sseruganda naye mu mateeka tekiriiyo osegere bayimbi banya balina endorsements nga waliwo Coke Studio gijjukira Coke Studio abayimbi balina basasulanga naye nga omuntu abatwalayo ng'atwala kingi nnyo ate okusinga yayize yaziryanga abayimbi naye nga omuyimbi njaga kubeerako mu Coke Studio agamba mbu nkupushinga international ye n'agaggawala ensi yaffe gye tulimu yeeyo alya ku munne amulyamu kingi tekiringa mu America nti mu America ojja kusanga omuyimbi omu ng'ayina owa fashion akola ku ngoye ze ayina akola ku playlist ye DJ we ayina akola ku byemmere bye ayina akola ku byobulamu bwe waliwo omusajja ayagala okuleeta Celine Dion okuyimba ennamboole mumanyi munyankole ayina ssente ezitalina naye bulamu bwe yayagala bulamu bwe Celine Dion ajja ayimbireko mu nsi ye bw'ava mu nsi ye wano agendeko South Africa gy'alina bizinensi ye ayimbireyo bw'avamu agendeko e Rwanda nagamba Celine Dion okujja mu Uganda $1.5 million ku $1.5 tekuliko eya tiketi ze atambula n'abantu 36 alina feze ya live ina kubeera live yokka eyo etwala emitwalo aga 5 ogenda okubalira nga share million ngazo ejo nagamba denzina kuno this is waste of money nani njagala shonya njagala jo yimbe seed nagamba no nasimba seed nino kusindika omuntu ajja alabe owa sound alabe nino kusindika omuntu owa stage yange stage manager ajja alabe stage egena kubeera etya nino kusindika omuntu alabe embeera y'obudde mukaddaako eneebeera etya nga bonna abo olina kuteekamu sente ate gobasasula kisoboka kati omuyimbi omu mu America aliwako abantu nga 30 wano omuyimbi omu mu Uganda aliwako professionally nga balina okusasulibwa wano omuyimbi omu usanga ne manager waabwe tamusasula na sente nga Uganda manager ng'ateekamu sente nnyingi nnyo ku muyimbi mu receipt book n'awandiikamu ndala nga kwalya ne wano Uganda tulina abayimbi abawa contract respect aba Swangs Avenue mpaya abalala Swangs Avenue ani omulala awo Shiba yawa contract ekitiibwa ne Bebe Cool ani omulala awo paka benandebeka bagenda ku contract abali bagenze ku contract ne bazituukiriza tubagaaja ngunnya nzibanya Abayimbi ba Uganda balina ekizibu 80% basoma bayigidde ku mulimu ate 80% abayimbi basinga obungi ku 80% batasoma kuliko 30% si bayimbi kinyumo yajja mu kibiina ky'omuntu nga oba faani we n'afuuka omuyimbi oba yali amuguza engoye oba yali DJ oba era alina mu kintu kyamukolera n'afuuka omuyimbi. Kalowooza akasembayo tuve wano. Akalowooza akasembayo muganda nga ali ku TikTok. Kuki? Media. Akalowooza akasembayo muganda nga ali ku Media. Obulamu bwe bugagga. Olugerero lukulu nnyo mu bulamu bwaffe lwakuba tubuusa nnyo amaaso. Togumiranga ekintu ekikumalako obulamu. Ogumiranga nnyo ekintu ekikwongerako obulamu. Bw'oba essaawa zino oli mulamu bwe bugaggawo bw'olina. Tebakulimba nti no ku nsi kuno kuliko essente ez'okugulira obulamu. W'omubiri gwe ekisinga kubanga omubiri gw'ogwo mulimu ensi endala. Ensi eyo mulimu white blood cell ne red blood cell ezirwana ennyo okumakinga sure nti omubiri gwo gutambula okubeera obulungi. Lya kasenteko kubanga n'oba ofudde abagenda zirya si bazikola. Funa akadde weesanyuse kubanga n'onoogana okwesanyusa mu ntaana eri
waliyo kizikiza teriyo ssanyu wa famire yo time kubanga otagiwa time teri muntu ajja keera ku makya giwa time weeyagale kubanga otayagala teriyo muntu ku nsi kuno ajja kwagala making sure mu bulamu bwo obwagalanyo kubanga obulamu bwe bugagga mubeere bulungi mweraba